Wine gwolaba yalanga ogende South Africa. Government ya wano nekuba amasimu nga bakimukola kisoboka. Ati nkujira nti Uganda ena upper hand ku kibiina kya ANC. Kulu Bobi Wine okutaataaganyizibwa ng'ayingira South Africa kigamba ki? Kivula kye nagambye tichupa ddebe bw'olaba omuntu ng'agamba nti Bobi Wine munafu. Kati mubuuze waba munafu lwaki Museveni akubira amawanga agagalimu abantu abalinga ba dictator tibannanga akasajja kandi wite temukakkiriza kuyingira. Museveni yali yageta abazungu nga yabagamba nti Uganda nsi ya mirembe nga kyetaagayo omuntu omugezi nti gwe bagende mu bannyonnyole kyekiri mu Uganda. Museveni nti oluyimba lwa lutalo olugamba simanyi bali baawo simanyi ngumba zange biki waliwo le balireke ngumba zange mbibaawo kale za Museveni zisobola obutajjira mu bibaawo. Kinaasoboka abantu abo gende kijja kusoboka bw'abaaga tujja baka kunyikako ku minvu. Nze neralikiddemu olunaku lw'enkya kuba munnange muba mutuuka ku ntebe Bobi Wine agamba baalo tuyingire State House era nakyo tokibuusabuusa kisoboka. Export TV to the world. Tuli ku Export TV, tuli ku mutimbagano, subscribinga, commenting ato sharinge. Amanya nze omwana soda pitane abene lero tabaddeewo ngamba kanziruke embiro omukulu. Kaye Wisdom oli otya? Ndi bulungi oli otya? Kulikayo mu bato bato navaamu obadde ogamba oti anti waliwo n'endala eyengedde yakusudiya bato ya Uganda waliwo kati gye basudiya which is okay kubanga kamiliyoni yeetaaga ssente bebe yazifunye bato kamiliyoni yeetaaga ssente era ajja jikkiriza okitegedde naye kati eyo si bato kiki tosobola kuddira nti bobo nti kamiliyoni bagenda kubatolinga ne bebe cool. First of all tebalinayo nnyimba ze beevuma tubali friend twabalako nga beekisinga n'okwekisinga nedda yalizo gutofaayo firi yoli birthday simanyi yoli firi n'oba toyagala kamiliyoni tosobola kuddira bebe kurumba batolinge kamiliyoni musically on what ndonga agikubye nawo nde n'omukulu Muhammad Nsereko ng'ayogera nti bali eri bali mu level yemu bebe cool ne kamiliyoni musically bali mu namba emu Bobi Wine ali mu namba 7 so basobola batagambye Muhammad Nsereko edda waliwo bwe twali kati kankubule gwe soda edda abazadde baffe batukubirizanga nnyo okulya engege kakati otwalya kakati ffe bwe batutanga engege ffe kati twagendanga ne tulyamu nga tuddira nze nga njagala nnyo omutwe ne ndya amaaso ago nange gwagala kati olaba n'ebyenkiro ebyo kati ate waliwo bannayuganda abamu nga mu ngege baalyanga kya mu makkati kakati waliwo bannaffe era oba olaba nga ye twali tulya engege waliwo either abamu abaafaanana engege mu picture waliwo abaafaanana engege ndowooza nga bwe baboogera engege webeera mu mazzi era amanyi esigabeera bwemwanga musongobumuuko nga naye guba gukolaba kakati waliwo abantu aboogera nga bajobojja okujobojja nga boogera ebitakwatagana kati osobola okuwuliriza waliwo abantu e Uganda be twateeka mu kategole nti bwe baba boogera bajobojja mubaka wa parliament jukira nyina kyendeeta bwe baba bajobojja nti babanga abali ebisesemye kati waliwo abantu mu Uganda nga tobafangako nti watandika okwogera aba ajobojja okujobojja kwe kwogera ebitakwatagana kakati abantu abali mu kategole eyo abeegumbulidde okujobojja e Uganda mwe muli Muhammad Nsereko Frank Gashumba bonna nga bafaanana emitwe gyabwe bwe batyo kati tosobola kugamba kati weebuuze oyo gaye yakyogedde Muhammad Nsereko ayina seeki mu art industry kubanga kye yali agezezaako mu art industry is the most failed bwe yatandika we yagezaako okuyimba teyayimusa na ntweye ya flat teri upcoming one yali aflat nze nga atandika okuyimba byayimba nga tebitegerekeka gwe genda olaba abantu abaali bagezaako okuyimba alisi balinayo ka recording Muhammad Nsereko yagezaako okuyimba tosobola kusanga ddoboozi ye neeri
olaba kaline Eddie Mezaya ayimba obubi asinga Muhammad Nsereko kubanga Eddie Mezaya at least ya recordinga akayimba piki puwa people die kati ato oyo yasinga Muhammad Nsereko kati waliwo abantu nga batandika okwogera olaba ngawe nkugambye nti engege wajja bweti kyosoko gitunulira ekola kati nogamba obwegenda kwogerayo leero ekigambo katalinga dolphin nti esobola okufuuwa oluwa naye kati ate engege yeesiiba ekola terina kyevaamu kati abantu abamu si dolphins abantu abamu ngege okitegeera kati abantu abamu batandika okwogera buuza are you a dolphin or you engege kakati abo abengege bebajobojja kati sobola kugamba ndi Bebekulu ne Kamiro kati kanjigiriza abo abajobojja ng'abo boogambye one Bebekulu yali abatolinze Chameleon no Bebekulu yabatolinga Bobi Wine no lindako Bebekulu yabatolingako what am I going to say Bebekulu yabatolingako Bobi Wine yes Chameleon yabatolingako Bobi Wine yes omanyi lwaki bonna babatolingako omuntu omu awo gwa ngamba kubanga bonna baali baagala kujjayo number 1 ye Bobi Wine musically bali tebeekwata why do you think nti Bebekulu yajja n'abatolinga Bobi Wine Chameleon abantu abamu tebamanyi nti Chameleon yabatolingako Bobi Wine so yali ku resort oba 2000 n'emukono ne bajja kuba Chameleon n'ava ne ku stage kuba Chameleon Bobi Wine yajja ku stage n'akuba Chameleon music n'amprovokinga Chameleon n'akyankalana n'anyiiga because it's a battle tojja buzi kuyimba ositegeera ekintu ekyo kati tosobola ku champion mwenna mujja kubatolinga champion kuba yalina kyemugoba kino kiddamu kyabagezi bokka ab'e Uganda olowooza lwaki Bebekulu yajja n'abatolinga Bobi Wine ne Chameleon n'abatolinga Bobi Wine naye ng'ate Bebekulu ne Chameleon tekibangawo do you know why because Bobi Wine ye yalina kye beetaaga ng'abasinga ati kyenkunyonnyola kyova olaba oli yasula esseguku ng'oli azimbye lubiri Bobi Wine nga yasinga mu by'okusaaga gwe weebuuze kubanga bino si byakulimba lwaki ababiri bano babatolingako Bobi Wine because Bobi Wine ye yalinga yes twayagalanga nnyo Chameleon atukubira ennyimba basimba ogenze nekola but at the end of the day nga wojja mu sales Bobi Wine abasinga bonna ne babatolinga Bobi Wine kubanga nga yalina kye beetaaga kati olaba oli ajobojja kyenkugambye nti oli asobola okwogera n'ogamba oli ngege oli dolphin kati abantu abamu naye tobafangako babangege nga wayogera asinga nnyo nga olaba engege ekola naye nga teva mu kigambo dolphin nejja bwetu n'owulira oluba noga kyova olaba era mu byennyanja dolphin gye batendeka nekola ebintu ki ebyewuunyisa kati ate engege nowoofuba ogitendeka teriva mu bugwago bwayo na busiru kati abantu abamu soda tobamalirangako budde kubanga ngege nowoolibabuulira nti Uganda mbi nobabuulira nti Bobi Wine nambeemu nobabuulira nti kino kyekituufu ingege why do you waste your time ku ngege nze nkubuulidde mu 2000 oba 5 there was a two battle okuva ku resort paka mukono nga ya Chameleon ne Bobi Wine Chameleon n'ava ku stage n'atambula Bebekulu n'abatolinga Chameleon Bobi Wine Bebekulu yava ku stage Bobi Wine yatandika okuyimba Bobi Wine yasooka ku stage n'ayimba Bobi Wine ng'akuba live Bebekulu ng'ayimba CD Bobi Wine n'amaana agamba niba nange omusajja nazo batolinga naye ali mu kuyimba CD kiri kuki ebintu bya CD byava dda weebityo oli ayimba live Bobi Wine gwoyimba CD enyimba nga 30 kati nagamba naye ono omusajja ali kuki era okukakana Bebekulu ng'adduse ku stage Bobi Wine n'asigala ate nga Bobi Wine yagaanya ku stage n'ayimba fena twali polisi nebagobako anti yajja Bobi Wine n'agaana n'ayimba ono nadduka kati go noba totegeera kati Bobi Wine yasooka ku stage n'ayimba ye yasemba ku stage ng'ayimba kati obwongo bwo bugamba ani yawangula eyo battle
eya kamiliyoni yava ku stage kati abantu ababiri kyobola bakugambye ayogera buli muntu yenna ayogera nga Uganda gamba onongege oba agwawa kati wongamba Muhammad Nsereko yagezako okuyimba tali waliwo abantu abamu nga Honorable byabatomera kati ositegeera kati abantu abamu wayogera mubuuze kati oyogera from which kati nze moral authority njina because abayimbi banonda nensinga Julius Chazowa Swans noyimba wayimbako atofaayo erisawadi nendala zamenyekerawo nayimba oluyimba lumu ne lwangula gundi Afro Pop of the Year twali mu category ya Jackson Nyonjo gwomumanyi oyo muwala oyo Jackie omuyimbi wa gospel tendo labe goro oyo bakutaka sindalo mwali mu Twinabat oba n'omulala yali ani era mweyo category ne banonda ne gundi best new artist of the year Twinabat nasitwala twadde twakutuseeko dda naye kakati tujja kugenderawo katugende ku lunaku lw'enkya ennaku z'omwezi 5 olunaku lw'enkya tuli ku bunkenke eggwanga lyonna tetumanyi kye mutubalira Bobi Wine akomawo mu ggwanga olunaku olwo lusuubira kuba otya gwe nga tetunnagenda ku kibuuzo kyange kakati buuza kibuuzo kuba kakati engeri gyabadde batutemyeko edda nga tetumanyi buuza kibuuzo nze omanyi omwana wa Pasaka Yanja embaga ye ya weekend kati nkwatiddwa omukisa nti nze omu gwe bayise kubanga nali nze simanyi nti wenwanirira obutuukirivu waliwo abantu abandaba nze Archbishop Lwanga nayogeranga naye eyafa kubanga lumu yankubira omuntu omu yampulesi n'aŋŋamba Archbishop agala kulaba natya n'okutya n'aŋŋamba mwana gwe wannyonnyodde ekintu lwe bamugamba nti nayina abaana nga bamukuba gavumenti nenzijjayo nti si baana be n'ebirala so njagala waliwo aŋŋambye Kaye Wisdom jangu okime ekkooti abantu banjagala abamu kyovula abamu we baboogera boogero baleka Kaye Bobi Wine yatuuse South Africa ekitukoze naye obeera wano kumpi singa ojjanga naye oba obeera mu baani tofunika obeereyo mu bakyali bw'abanyumya ku Wisdom omwaka onyumyako gwentera olaba Frank Ntambiika gwentera okulaba ng'agamba atya esiraba bintu bye analysis muzibu nnyo mwe muli baana mwavuza bigere just mwamusookayo busoosi nedda nti kakati katulabe mu analysis ekyanajjamu kubanga munna amufaanana ye yagenze ku bufumbo kati katulabe ye kyanajjamu toyogera Kaye Wisdom kati labayo muki nze njagala akeerero analyze ensonga nga bagireese akuwa information omukadde aliko wakati awo anti kakati dabayo fe kakati nze mbadde kuno myaka emeka kakati ate gwe yakajjo ŋŋambe singa nze najja bonna abaali basamira kuno waliwo omukazi alina amabeere agalinga amakutiya nze wetwajja nembakuba nensigaza Yisima could push me on the wall bali bonna ne bagwa gundi ono magulu asatu buchamani yali agezaako naye n'agwa kakati ono yakajja ansuule nze kyemanyi gwasobola okusuula ndowooza yoli bwe basama oli afumbirwa kati oyo gwe muleke Kaye Bobi Wine yatuuse South Africa ne bamukwatira ku kisaawe ne bamulemesa ogenda we yabadde ateeseteese ogenda ne bamuvuga ne bamwongerayo kiraga kiffe abamukiririzaamu omukulu okutuuka ne bamugamba kuba ye yagambye Bobi Wine ti gavumenti gyenva e Uganda yakubidde polisi ya wano nemese okwogera byenjagala kakati anti kati labayo abantu mulina kye mutamanyi Bobi Wine gwolaba yalanga ogende South Africa gavumenti ya wano nekuba amasimu nga ye bakimukola kisoboka anti nkujira nti Uganda ena upper hand ku kibiina kya ANC
kakati ANC kyekibiina ekifuga South Africa Uganda yakiyamba era abasinga bekwekanga wano nobba wemmundu ono Ramaphosa mutabani we yawasa muwala wa Mama Mbabazi President Ramaphosa mutabani we yawasa muwala wa Mama Mbabazi era Museveni yajja kukwanjula kwali wano kati Museveni wakeera n'agamba Ramaphosa nyamba akasajja kandi bubi kagenda kujeyo kubuusa nyamba mukutemukamma kuyingira mukamma okuyingira kati Bobi Wine atuuse South Africa ku kisaawe n'atataganyizibwamu nero akubanga South Africa democratically yakabi batusinga nti president asobola kukeera n'akuma entry obwo buyinza immigration yebuyina okugira ngo oyina omusango asobola kuyita mu birala era wabaddewo okutaataganyizibwa Bobi Wine yabadde alina okukola olukuŋŋaana naye ekisinga obukulu yakoze yamaze n'afuna era ne yafuna kati ekisinga obukulu Bobi Wine okutaataaganyizibwa ng'ayingira South Africa kigamba ki kivola kye nagambye ticupa ddebe bw'olaba omuntu ng'agamba nti Bobi Wine munafu kati mubuuze waba munafu lwaki Museveni akubira amawanga ago agalimu abantu abalinga ba dictator tibannanga akasajja kandi temukakkiriza kuyingira kati kutulaba nti nababaga nti Bobi Wine munafu obayita cupa ddebe lumu Muhammad Nsereko yakeera n'agamba ti Bobi Wine ogenda ku Bulaaya tekujja kufuula president kati n'ekyo nakyo bakiyita cupa ddebe kubanga okimanyidde ddala nti amawanga gaffe abazungu bagalinako upper hand influence ya Museveni yali yageta abazungu nga yabagamba nti Uganda nsi ya mirembe nga kyetaagayo omuntu omugezi nti gwe bagende mu bannyonnyole kyekiri mu Uganda bw'omala okikutula eyo then ojje wano obuuse abantu Bobi Wine kyakoze obulungi kubanga okugoba Museveni kuba dictator omujja mu bukulembeze it cannot take a day dictator tebamugoba mu lunaku lumu oyina omulya mpola America n'ensi zonna eza Europe zeegasse ne zikuba Russia through Ukraine Putin taliiko kati you cannot wake up one day to dictator malaga mugoba bwotyo ekitezo ofaananyi oli kye yaŋŋamba nti Bobi Wine okutambulako kuno mu Uganda ng'avudde ebweru aba akola documentary it's not a documentary ebaamu kati omanyi nti firimu ya Bobi Wine yatunze nnyo okubikka n'ekyamiini kubanga it is a documentary tebakizanya those are live bullets kati kyobola Museveni nti olulimi lwa lutalo olugamba simanyi bali baawo simanyi ngomba zange buki waliwo le balireke ngomba zange mbibaawo kale za Museveni zisobola obutajjira mu bibaawo kubanga omwana amukubye documentary esoose Bobi Wine agenda kudda phase 2 waliwo ne gye yatambudde aneno ne batamukubako yadde ati mugamba simanyi bw'atambula bamulemesa otambula batta abantu yatambudde luutu eno teri yamukoonyeeko yadde situite ne bagimuwa teri yafudde olowooza Museveni takankana ke kali Bobi Wine ke yatugamba nti mmwe temumanyi kitegeeza kutwala mu ICC naye Museveni gwe wetwogerera Kasese omumbere bamwaniriza amaze emyaka 7 nga talinnya nga baamugaana okulinnyayo oyo kabaka w'abakonjo abo yawangudde waayi abakuba olubiri lwe nga mumuli erweru takyafuluma gwemanyi kitegeeza nga oli jeno naye nga tosobola kufuluma Uganda ng'olina sanctions ez'amaanyi kubanga omumbere baamusiba emyaka 7 ng'alina wano takkirizibwa kugenda eri n'agaana okubreakinga okulya mu bantu b'olwo nasigala ng'akyali nabo tuwunzise nga zee Kasese kati erwerwe yakuba olubiri lwe n'omumbere ani yawangula ono tasobola kwetaaya kufuluma erweru n'owoba ofa otya yeekaliza mu kamera naye akimanyi bwadda mu buliri bw'akaaba amaziga kale nga tunagenda sooka otunyonyola okutwala eyo kitegeeza ati kuba eri abagamba nti Bobi Wine bino babamugamba nti Museveni amutadde mu ICC nti era waakoma tebiina makulu kale tukitegeera muganda wange bw'oba tokitegeera genda obuuze Charles Taylor yali afuga Liberia wetwogerera ali mu kkomera bulamu bwe bwonna lwa kooti ya nsi yonna Museveni ku myaka gye egy'obukadde nga bamubbi mu kkomera omanyi kyekitegeeza asobola n'okwetugirayo bamutadde mu ntaana asobola n'okwetugirayo era tebasobola mukkiriza kuba na musipi
kati gwe Bobi Wine bino si byakusaaga ayagala kusasemya Museveni na bwebindu bonna bwe batubbye then amala amugambe nti kakati oyagala kukomera oba ofukamira ne weetondera bannayuganda. Bobi Wine mission gyaliko kufufugaza Museveni amutuuse ku maviivi yeetondere bannayuganda obubbi n'obukenuzi n'okwawula mawanga byakoze bannayuganda. Kakyovula batasaaga eno si firimu byaddala wanu ekyobola kati ffe nze olaba wendi wano nze omuntu yekasolo okunkwatira Museveni gwe njagala tuli ku mission tubiriiwo nze yenna anyamba kati tusaaga mbu tuli awo tubuluddwa byakola oba tuli wano mu kufumbirwa no ebyo twabikola nga twakawoza emyaka 22 nze katusobola kuleeta mmotoka mbunjira ndageki byagwayo kugambye ku myaka 24 nali nvuga Benz 2-eyed gwe genda ogirayo mu vidiyo yange kati oŋŋambe nti oli alina emyaka 29 alaga Toyota. Kaye olunaku lw'enkya baakunze abantu over 1 million okunoona Bobi Wine. State House eri kumpi n'ekisaawe ky'Entebbe. Kinaasoboka abantu abo gendete kijja kusoboka bwaba baagala tujja bakunyikako ku minvu. Nze neralikiddemu olunaku lw'enkya kuba munnange muba mutuuka ku ntebe Bobi Wine agamba baalo tuyingire State House era nakyo tokibuusabuusa kisoboka. olaba abeera nasisiwa omuntu bwati n'atukaanaga mumanyi eno yange tugiyingire. Kakati kankubuulire nakyo kisoboka. Revolution can start anywhere. Kyovula Museveni does not take chances. Tagezesa yayiyeja polisi n'amagye era wali mu State House waliwo kati barracks nga namba munda gane akasajja tekajja ne kakuba sama ne kagwa munda anti abo kyamutta. Munaasobola ogenda omunona nga bwe babakunze kuba maze ebbanga nga mukunga 5 lwakubanga obudde bugenze ate kinkoze bubi kiri kindistractinzeemu network yevuddeko. Kankubuulire tugenda kukima Bobi Wine and a lot is going to happen. Era enkya is going to be a public holiday. Ne woolabira nti Museveni mutiitiizi atya n'omwana gwe yatugamba nti nno mukubi wa bidongo. Kati Bobi Wine waaba mukubi wa bidongo lwaki mumutya to that extent? Tekibanga nawo. Bobi Wine atambudde emirundi mingi nga takunga abantu. Mubala kaki ku mulundi guno tuli anti kasita fayiro ye yavudde ku CPS ne bagitwala ekibuli naffe ne tutegeera nti tugenda mukima kuba abagayi b'ekibuli bambala leeya basobola okujja Bobi Wine ne bamuteeka mu drone awo ne bamukuba ekiiso kye tutategeera. Kati tulina kuba steady. Enkya bannayuganda bonna mbakunga tugenda Entebbe tukime omukulembeze gwe byonna mumutwala wawaka oba mumutwala kyonna tujja bawa direction tobuusa bantu nzikiriza soda ziruke budde tinogende. Lwaki Bobi Wine buli wagendako mu mawanga g'abakyeruppe addayo n'ekintu kyakola ekyenjawulo mu ggwanga? Anti tuli mulabadaba style kyenkugambye nti Museveni tugenda musindikiriza ng'ekinu. Mwagala tukkiriza nti abazungu balina influence nyingi mu movement. Si influence kibaawo ne ba Malcolm X balwaniranga mu America ne bamala ne batambula ne bajjako ne mu Africa kibaawo. Kakati si kubanga nti no bazungu but you need to move, you need to do a lot of stuff. Bw'oba osindukiza dictator badictator balinga misekuzo na binu osegedde osobola kisambisa okugulu osobola kisambisa ki buli kimu kyonna tukikole nekubagamba nti nogenda mupitira twini ojeyo obukyafu obuyire omuntu bumuyiire dictator ina mukuba buli kimu kyonna omuyita mu buli ango atofaayo gwe wera ku live walifa abaana batuuse dda twateekayo abaana wiki mujakwetanga muyingira olugundi yaffe mu mitwe nga tetugibawadde tukubye gwe tusimbule tugenda kuddamu tugire baso ne banyabo twafunyemu okukyankalanyizibwa ebadde empanvu kumbe nga batuggyeko dda wano naye kakisoda ajja kudda tukole ebintu ebitegereka bulungi komewoddi lunaku lwonna abantu basebo ne banyabo oli ku Export TV nzo omwana soda mbadde ne Wisdom Kaye lwadde leero teyatubuuzizaako ng'atandika teyatukubye layini yaffe eri mutabani w'omulalo yakulira ku mata omutali mazzi n'esseriraaka baaveeyo olwengo mukama abatukuumire. Export TV to the world.